mbalabula bulijjo nasooka kulabula abavubuka abalemera mu church. Pastor akutuma bino akutuma biri akutuma bino akutuma biri akufuula ekitagasa lw'olimanya nti togasa kwana muwala we olaba oba muwala wa mukuwa va mu church genda okole. Va mu church genda okole. Era kizibu okusanga muwala wa pastor ng'afumbirwa mu church pastor gy'asumba. Tebabakkiririzaamu. Balaba abantu abatalina future naye nga be babattira future. Ekkanisa kintu kya mwoyo, omwoyo ogutuula mu mubiri. Omubiri gulina ebyetaago, olina okukola. Olina okukola. So mulekeraawo okubeera abanafu, mukole Katonda kyabaagaliza okukola. Teri kintu kibi nga kwagala kuliira ku silver plate. Ne bw'okola nga tebijja lemerayo.